ekifumbe ebimere ebitawooma ekyakyeta mu ntalo za nsambya kiki wakatandika ka business oli masikini walese mu ntalo ezitakugattako kati wali omuntu awagira mene basobola kujja okuleba ebimere by'ebitawooma nali ebimere wano n'ensindika abantu banku nsaswa sente z'abantu kumbi buli lunaku buli ale ebimere ayomba tebiwooma tebibeeramu mu nnyunza byanema n'okukola n'ebipakingira embwa oli mu kwayiiya wetadde mu ntalo ezitakwatako owaniikirira ebimu olega ebisundo wenna byojjudde ebisundo bikumezeko tosana kwejjako bisundo ogenze mu ntalo ezitakugasa naawe wali wegase kulwanyisa mirembe oba olumu abantu mubeerangayo ne musirika si bwe bakuyise nti jangu ogende nalaba lw'omusana pasita lw'omusana mwali mumukozesa teeke yammwe okumulwanya entalo zammwe naye olw'okuba yalijjuwa naye abala bwe yayimuka bagamba tebakyawa mugagga tokyawanga omugagga okujjako ng'olina ekikyamu ku bwongo ne muswalaswala mwena ne mutandika okwefuuyirafuuyira nange waliwo omuntu ayagala entalo ng'efulufiga ate ye ayina n'empalaniraako nyomberaako tonkwanirako byonna abirina emabegakawo yali tiimu Amiri era nga tayagalirako ddala Chosen Becky ng'ali tiimu Amiri era mubadde mumulaba ng'agenda ku Amiri Foods ng'alya naye lwakuba mbu Amiri nsambya yamuyita juzi yali alina akabaga bambi Amiri n'agendako ku nsambya kaakati kyekyo kivuddeko fulufiga amukuba left right center amusabula asabudde n'emmere tewooma naye nga mutuufu bulijjo wano abeera ku Amiri ng'alya ng'atuwanira emmere nga weewooma awo we tuli oba binaakomenkereza bitya nze naawe naye ng'amutandiiseeko amukuba bulala naye nga bambi ekimukubya lwakuba oli yamuyita lwaki tubeera n'empalana ezitatuyamba lwakuba gundi awalana gundi nze sikwatagana na gundi naawe tolina gendayo bannange entalo mwandibadde mwerwanira entalo zammwe lwaki muba munyingizamu lwakuba oli mukwano gwange ate gundi owalanagana ne gundi ate tolina kundaba ne gundi lwakuba tomwagala mwandibadde mulwana entalo zammwe bali ne mubaleka naye amukuba ali kumusabula left right center naye ng'ekyo kyekikubya Amiri kuba nti bamuyite wansambya ku kapate n'agendayo kakati bamulangidde mbwe ebimere tebiwooma olweggulo twafunye amawulire nti fulufiga bamubaninze ku mativi nti era tebagenda kuddamu kumulaba tebakyayagala mulaba ng'akola ki bintu byekusizaawo ebityo wabula avuddeyo n'asekerera abo bonna n'agamba ye brandi nnene nnyo ne fact agambye nti nekukola ku tv ewa bugingo abayamba buyambi naye nga ye si kyekintu ekiri awo ekyandibadde mboba nti kinene nnyo mu bulamu kyandibawuza na babuzi oba ebigambo babijjawo oba byekola batalina bamugobe ku soloti bamagebe ku soloti bamubuzise mu bantinze ani yabagamba nti ndiwo kunoonya mirimu banjagala nnyo okola ku tv lwakuba ndi specialist I'm a specialist singa omanyi tv ezinoonya olunaku n'abazaagala baleeta empapula wano nze isenguga abeera mu office n'asinkana abantu 325 bazze kusaba mulimu abayina diguli enene buli lunaku si lunaku buli lunaku every day so abatalina byakola mbamanyi nti nze training center mutanjogerako peji zammwe tezijja kutambula naye ebimu mubyerekereze ojja kuwanula entalo zotajja kusobola tolabanga lama yakulemererwa nze sitera kulemererwa mbuza ku big voice omubuuze namanya nti enamayo emasulita ojja kudda nga teweeyagalidde ng'ozze nga tuvuddewo abantu beeyongedde okuba nga beemulugunya ono agamba nti tamanyi oba Uganda erifuna ku mukulembeze alivaayo n'ayimirira ku magulu ge abiri n'agamba nti palamenti yonna nina ogikwatamu mane simanyi oba Uganda tulifunako ku mukulembeze ayimirire ku TV I have dissolved the parliament kulya buli sente zaamwe wa musolo tebayina makulu bali omwe bayimba ennyimba we bazina nabo batubbe emyaka 5 bagende banange tukoye parliament singa tufunayo ko ku president omukambwe jasoko okutugirawo teyina kyetuyamba
bagenze kwekubako nfuufu basasula amabanja neggwanga lyetaagamu omuntu omukambwe eddala enseddeyo ku nnomo naye abantu ne babeerawo babeera mu palamenti point of order yeah, point of order babeera mu point of order. Why don't one person speak? Ne parliament netula ne bamale sawa bbiri point of order madam speaker, point of order, point of dressing, point of sitting. Bane parliament yatutama nze sibiraba oli abatannamalayo na point ng'onaamuyingiddemu point of order, point of sitting, point of gassing, point of going. We can't have such a parliament. No, something should change. Kati banaleta point of kupama je baddako point of kupama madam speaker je baddako je bakyaswala bane nowuliranga ensi ekuttamye nga tuvuddekawo tudde ku nsonga z'omukulu Okero Onyom nga olunaku olwaleero akigambibwa landlord ba landlords bonna babiri waliwo eri gye yasooka simanyi Bbunga abaddewo naye n'agamba nti yali musajja mukakkamu nnyo era ng'ali hambo n'oweeno w'ekyanja era naye abaddewo n'atestifyinga nga bwe yajja ne bbulooka era nga bwe yasasula ameezi 4 emitwalo 80 miliyoni 1.5 n'agiteeka mu bank emitwalo 10 n'agisasula mu cash nga commission wa bbulooka. So naye nga byonna bigenda mu maaso amawulire agaliwo galaga nti abantu essuubi libagweddemu era nti abantu beeyongedde okubanga bakendeerera ddala okwatendinga kubanga balabira ddala nga gye biraga. Naye n'agambye nti temugwamu maanyi nti oba mujjukira omusango gwa Nagirinya omukulu eyeekola obusolosolo natuuka okwewaayo nga ye munamateeka ye kennyini eyeewolereza nti naye kati aliwo. Omanyi bannayuganda muli baakujjukiza mwerabira mangu oyo gwe mulaba mu kifaananyi bamuyita Kopuliano Kasolo yajooga kooti n'akatagga n'atuuka n'okugisabayooko ku nnaku agende yeewummuliremu n'atuuka n'okugisabayooko ku nsimbi enkalu akole ebyo ebisobola okumuwanguza omusango naye kooti yamalirira n'emusalirira emyaka 65 era ali ku meere luzira. Kati mu byonna weegenderezanga nnyo kooti ng'etiitiibya omuntu eba emutegeka okukamutiyemulira. Mbabuulira omusajja oyo genfuna agali emabega w'entimbe wakukubwa masasi mu lwatu so akalembereza ne bbeetu lye bamuwa okujooga abantu nkimanyi ajja kulyamuka ebyawano mbimanyi mbajjukiza Kasolo Kapuliano yatufuukira ekizibu wano nga ye looya ye mulamuzi ye yeesomera n'atuuka n'okugamba nti nze Kopuliano Kasolo olunaku olwo lwompadde olw'omukaaga okudda wano ŋŋenda kuba bize nina byenkwasaganya awo w'ekitiibwa omulamuzi nsaba nzire bwe ruti era ekkooti nekkiriza. Kooti yamaliriza ekamutyemulidde emyaka 65 n'egigatta ku myaka 47 gye yali alina ajja kuva mu kooti ajja kuva mu kkomera nga wa myaka 10 plus. Wagambira nti naku nsonga eno tuyinza okugwamu amaanyi n'essuubi nti naye nga tomanya omusajja ono biyinza okukomenkereza oba oliyawo ng'omusango gumusse mu vvi. Nze naawe naye ng'abantu essuubi lyeyongera okubagwamu buli lukya essuubi lyeyongera okuba nga likola ki libagwamu buli lukya naye katulinde tulabe nga wabinaatambula nga byonna bigenda mu maaso abantu nga beeyongera okukaaba okumenya amayumba bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso era nga onaabuuziza Pulezidenti Museveni taata twakola ki? Mwami Museveni nina ekibuuzo kye nsaba okukubuuza. Bannayuganda kikyamu ki kye baakukola okutuuka okutunyiigira bw'otyo okutuuka
okutulaga obukyayi obwenkanidde awo. Bannange musharinga video eno buli ku Munnayuganda. Bwaba ayamanyi kye twakola Mwami Museveni ajja tugambe omusajja oyo okubakyawa mwamukola kino. Wallahi ntulaawo n'enfumitiriza nenoonya ekikyamu Bannayuganda kye bakola Mwami Museveni nga sikiraba. Okujjako Mwami Museveni Bannayuganda okukwagala n'okulaga omutima omulungi n'okusembeza bwoti bwosazeewo okusasula Bannayuganda. Bajjajjaffe abaakukweka abaakufiiririra ojje mbukulembeze nga bakuyinamu essuubi bwoti bwosasudde abazzukulu. Buli kimu okyonoonye, emisolo ogyongezza, amataka bagatubbyeko, ne bajjajjaffe we beebasse we bandibeeredde bawulira emirembe ebijja bya jjajjaffe mutandise obbisenda. Bannayuganda kati abazzukulu tufuuse momboze mu ggwanga lyaffe Uganda. Ennyumba zaffe muli mu kuzimenyaamenya we tulwana tusooluba. Bannayuganda we mutaasituke, ebigenda mu maaso byonna mu Uganda bitugwana. Bwe mutaasitukiremu ne mugamba ekimala kimala, tugenda kulya ettaka, tuve mu kulya ettaka, tulye kazambi, tubuleko we tusooluba, batugobe ne mu Uganda. Ate oba tuli awo tuli batiitiizi buli kaseera bambi 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 mulaba gyatutuusizza. Omusajja yaasula eri mu mansioni, abaana be bali bulungi, ffe tuli eno n'akayumba keweewoze ssente ozimbe, n'akapoloti keweewoze ssente ogule, okolerera obuvubuka abo abaana bo at least balifuna bye basooluba. Omusajja ali mu busendawo nga talina gwe yeebuzizzaako. Mwami Museveni buli muntu waakula, bino ebigambo mbikugamba, asemberera omugugu w'entaana. Buli muntu weyongera mu maaso emyaka ne gikula, asemberera omugo gw'entaana. Tewali wakiwago nnyo ng'oboggula naye kati otandise n'okutambuza omuggo, kitegeeza osemberedde omugo gw'entaana. Mu kaseera kano ebikolobero bye mukoze Bannayuganda, wandibadde oli eri n'abazzukulu bo ng'osiba mu makyaki, mizikiti, makanisa, ng'oli mu kwetonda olw'ebyo ebibi by'okoze. Osanga Bannayuganda baalikoze eki? Baali kusonyiye. Bwoti bw'ogenda okutunula mu maaso ga Mukama Katonda akubuuza ddala Bannayuganda b'okoze ebikolobero bwe bityo baakukola ki? Oli mu nnyonnyola ki? Mwami Museveni omusaayi oguyise mu Uganda olw'okubeerawo okwo gumala. Tewali Munnayuganda agenda kweteekawo kufa naawe. Tugenda kukuleka okola by'okola, amaanyi amemanyi olina mangi nnyo, naye olunaku lwo lwakiyama lugenda kutuuka ssebo. Buli muntu alina olunaku lwe, ojja kubeera ansale eri Mukama Katonda mu maaso ge. So kati Bannayuganda bakoze buli kimu, ennyumba ozimenye, amalwaliro mafu, abaana b'abandi tebasoma, gw'ababo basomera Bulaaya, buli kintu kya bbeeyi, tolina kirungi nakyo ky'okoledde Uganda. Era njagala okimanye ebigambo bino bye nkugamba, ogenda kubeera remembered as a bad dictator. Waliwo omufuzi abeera remembered as a good dictator, but gwe n'akagudu tekaliiko. Bino ebigambo tubyogera tukimanyi olunaku tugenda keera ku makya, mubeeko kye mutukole bye mutukola, but twasigaza ki? Twafuuse mombozo lwa mutaase kumenya mayumba. Naye era sijja kunenya nnyo, nja kunenya Bannayuganda kitubu. Abeera nti munnange ebibuuzo bingi naye nga ansantini, naye nga byonna bigenda mu maaso. Naavuddeyo natabukira ba MPs ababadde ekyankwanzi, anti munnange babadde buli omu akakadde bukadde 10 bweddu. Omu yatugambye mbu obwo si ssente z'omwe w'omusolo, mbu pulezidenti akwata muzize. Basebo ne bannyabo mwenna abagenda okulaba vidiyo eno, mbasaba mugintambulize, etambule etuuke ku buli omu, kuba nkimanyi bulungi mu Uganda muno abavubuka 75 balina essimu zino eza WhatsApp, eziriko TikTok, eziriko YouTube, eziriko Facebook. Nkakasa nti message yange eno ejja kubatuukako. Abaami n'abakyala ababadde ekyankwanzi baavudde nga bawadde obukadde 10,000. Kwegamba omwami omu najja nga yeebajjagala atukubira empiiyi, akoowola abavubuka bajje bagule kiiti za muhoozi nga bamuyozaayoza olw'okuweza emyaka 51 nga bakola birthday ye.
kwegamba bivubuka mmwe ebitalina magezi mwe byendiko naddala ate naddala ebiri mu Buganda era mugenda nga museyegguka ng'ebyabulwa amagezi ng'era bwe bibeera nga mugula kiiti ezo sisuubira nti ne kiiti bagenda zibaguza bo bagenda kwekolamu omulimu ng'ababaka ababadde eyo abazze bakkuse jjukira balinayo miliyoni 3.5 kino 10 kyakwekubako nfuufu olw'okuba nti beetona amaganzi nze kyendowooza mu bwongo obwange bajja kugamba nze mubaka gundi nguliddeyo ababaka bange kiiti za bukadde 3 n'oli yeeteme bajje bazibagabire mu ebyabulwa amagezi ng'embwa eyigga engo ebyana bya Uganda ebyana bya Buganda olw'okuba mwagala okulya ng'abasenguka era ogenda kubiraba ku kkubo nga bisimbye oluseregende nga oba ensanafu oba nga sitegera na kutegera kyensobola bateekamu nga mugenda kubanga mwagala kulya ate mwe abamala emyaka nga temulya ku nyama temulya ku miceere bivubuka mmwe lwaki temubaako n'amagezi omuntu bw'ataba na ntondo n'embizi egamba nti Katonda wange nange oyo musinga kuba n'embizi olaba Katonda yagikolimira bintu mmwe bivubuka bya Uganda bivubuka by'omu Buganda mubeeko n'entondo mube n'amagezi wano mbadde muyiiya buli muntu ng'ayiiya mu ngeri ye ku street nga mutembeeya nga abalala balina emidaala abalala bakoze bukiyosiki ne babagoba ng'embwa nga bamaze obbajjamu akalulu naye tetunnamala yadde na myezi 6 kati babakoowoola mugende mugule kiiti olw'okuba mutabani wa pulezidenti agenda kujaganya myaka 5 mugumu era bwe mugenda okuseyegguka naye bantu mmwe bannyammwe bwe baabazaala amagezi gammwe gasigala mu zzaaliro lwaki temulina amagezi gammwe lwaki mugaleka emabega ng'akabina kubeera oba otambula ogenda mu maaso nga akabina kasigadde mabega lwaki temulowooza ku ssaawa eno bakadde bammwe nammwe kennyini mulimu abali mu lusubo ku bupoloti bwe mubadde muguze nabwo bugenda naye bajja bajjagalirako nga babayita kwegamba mmwe mulina ekiswa okukyongerako ttaka biri biswa birina bukadde na bukadde naye mwaba tanyiiga mwakula mutya baabapama mu bwongo nga babazaala baabayonsa mabeere gambwa mwaba mutya era ogenda kubiraba nga biri bankyogere ntya nga biri mu kuseyegguka nga bijaganya naye mmere gyagenda okulya ya lunaku olwo niwe baba bakuwa 10,000 sooka otuula ofumitize munno yabyeyo na bumeka era agenda kukolamu ki ekyamagezi naye gu niwe bakuwadde 10,000 gikukolere ki bantu mmwe muleke kututama mubeemu n'amagezi era bonna bali ku vidiyo wano mwetegereze mujja kulaba ebiwumba tuutu ebintu baamwe ebiwewuza endeku ebikookooma ebitalina mabegana mu maaso ebyabula ne bibulira ddala nga biiseyegguka okugenda okulya omuceere n'ennyama naye bannange ennaku eri mu bazadde ffe abazaala ng'omukazi okeera ku makya ng'ofuna olubuto olwo myezi 9 ng'ozaala ebiwottanono ng'ebyo ebinaabeerayo mugende mulye mbwa mmwe mwagala okulya miziina mmwe mwagala okulya mbizi mmwe mwagala okulya kuba muli mbizi embizi yeetakkota mugende mulye ndaba amagezi gonna baagatuggatugga muli awo wabula tulabye nnyo
oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyewetaaga okubanga ofuna wano wokka tujja kubanga tugakuwa sigala naffe tovaawo.